Baniriza mu program Nze Nga Bwendaba. Lunaku lwa Sunday enaku z'omwezi ziri 28 Sunday esembyeyo mu mwezi guno ogusooka ogwa January ogw'omwaka guno 2024. Tubadde wano nga tubaweereza okutandikira ddala ku Sunday yanga 7. Tubadde wano eno ye Sunday esembayo mu mwezi guno. Kitegeeza nti wezibange Sunday ziri 52 kitegeeza 49 ze tusigazza omwaka tubenga tugumalako. Tugenda kutambula bwe tuti mpaka essaawa zigenda kubeera 12 ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Era waliwo ennyini we twakoma we tugenda okutandikira omulamwa mupya tugenda kuguvuga mpaka lwe gunaggwa tuyoke tugende ku kintu ekirala. Twabuuza ne tugamba nti Allah ye yakuwa, is Allah Jehova. Kati gwe ali ku Impact FM naawe atulaba ku DreamTV tukusuubira abakulu bano bemba nabo mu studio bwe bamala okuwa endowooza yaabwe bonga bwe balaba naawe tugenda kuwa omukisa obe ng'oyogera gwe mundabayo kuba nawe tukkiriza nti olina bwolaba. Kale tule tukalire essimu eya WhatsApp oba SMS ku screen yoko kweri noti 787 12 5 5 mu 7 noti 787 12 5 5 mu 7. Tujja kubanga obaka nja kubanga mbufuna era ne bwoba oyagala kuweyunga ku mukutu ogwa Nze Nga Bwendaba ogwa WhatsApp tujja kubanga tukuteekayo kuba bwe tumaliriza program era enjogerezeganya yeeyongerayo mu kwongera okutegeera n'okunnyonnyoka n'okumanya era abakulu bano babeerako nga babaako ebibuuzo bye babaddamu. So n'olwekyo sindikira WhatsApp ku noti 787 gwali ku Impact FM 12 5 5 mu 7. Kale katutereere bulungi ne ba panelists bange tolo tukomewo tukutwale maaso tunnyonnyoka olwaleero. Allah ye yakuwa, is Allah Jehova. Katudde nze Mulanzi, eno ye program Nze Nga Bwendaba. Tubaaniriza mwenna yonna gye musinzira okubanga mutulaba nammwe abatuwuliriza. Tulina essaawa ntono nnyo nga tuli nammwe nga tuyiga nga tumanya ate nga tuba kutwongera okutegeera kwaffe. Bembeera nabo mu studio wano buli omu ayogeranga bwalaba okusinzira ku nzikiriza ye oba eddiini ye. Kale nno katuli wakati mu program weerabire byonna ebibaddewo wiiki yonna kati tereera mu Nze Nga Bwendaba tutambuze program yaffe mpaka essaawa zigenda kubeera 12. Sheikh Abdul Sabusolo yateredde dda, Ssemalulu naye ateredde. Sheikh Abdul Sabu waliwo abansaba nti tebabategeera bulungi bwaba balaba eri ku screen. Kati mbadde nsaba producer waffe anteereyo Sheikh Abdul Sabusolo mbannyonnyoli yaani muntere mu kamera ono ku side eno omukono gwange gye gusonze. Producer mumpe njagala abantu bano banne bagamba bannange ffe tulaba bifaananyi nga bikyuka ne tetutegeera ani oyo ayogera. Yaani oyo ayogera? Aha, oyo ye Sheikh Abdul Sabusolo, musajja musiraamu yaliko omwogezi w'obuyisiraamu bw'ekibuli. Okyali ye oba nedda? Okyali aha tokimala wali ki? Ndi musiraamu halasi. Tobwogererangako? Ndi musiraamu halasi. Kale tebakubangako taito. Oye Sheikh Abdul Sabusolo asonga ate musajja musiraamu muganda omusiraamu. Muganda omusiraamu ekyo kituufu nnyo. Aha, muganda omusiraamu. Osooka Buganda obusiraamu ne bulyoka buddako. Ate osobola n'okubuvaamu obusiraamu n'osigala ng'oli Muganda. Kale aha, oli ye omulongo Ssemalulu naye kaba mutuwe mu screen omulongo Ssemalulu waswa yoyo musajja mwangirikaani ow'ekikwangala
atali wa kikwangala. Okay, kale oyo ye omulongo waswa Semalulu musajja mwangirikani oba wa Church of Uganda oba mu Protestant muwakanyi kanzireko ne side yeno katono nnyo babandage ebiri pakikole lero ono Sheikh Aman lero wonye kyeyune ndege yansajja oweziro obwe kada wawa waluwero kifo bakikuwa bate bannaba nze ebyange bigazigazi tompa bingi kakweko kimu byoyogeddeko ndiima ate nze sekuyitale ohalaali waluwero omuzibuzi ate mu ngeri yemu ndi omu ku banene gavumenti ekulembera eggwanga lino kunoonya entalabuse erimu yero yero ala yamugamba ndi omu ku banene gavumenti ekulembera eggwanga lino naye nga yenze kyenyume kale tumufunye then makati wano ono naye musajja musiraamu n'omusiraamu nabo luli mwandaga nti muli basiraamu banjawulo musiraamu ki ndi musiraamu akkiriza nti katonda ali omu bisunni omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ate omuwulize mpulirira mu bukulembeze obutukulembera mu busiraamu obukulemberwa mukadde waffe His Eminence Sheikh Shaaban Ramadan mubajje mwe bali bagyeko atani atujjako ffe tukugambye nti ebyaffe biringa Quran Sharia Constitution yekugambye nti akulembera obusiraamu mu Uganda will be entitled to as His Eminence the Mufti of Uganda. Teri supersupreme, teri kweyita fa abali mu kintu ate nga obusiraamu bibiddwa mu muli responsible nga babyeki ngamba bugambi nti babibiddwa mu muli responsible muvunanyizibwa kakati mukulu mulanze kalamu eno giraba ene kalamu y'amaanyi siri musiraamu ne this is not a property of all Muslims ebiyo eno yange kati asokanyagire balikome oyogedde mbukkiriza mu Allah alyomu mu makati wano musajja mukatuliki owejjokolera Sonko Charles basinga bamuganda waza bagamba kalori Sonko kalori musajja mukatuliki njagala nobamube ndaba kamera eraganze tweyanziza yoyo bassebo ne banyabo abalaba n'abawuliza mbalamusizaako eggwero lwaleero aba Impact FM eddoboozi baliwulidde ndowooza tusigazaayo babiri naye chairman naye waali chairman wa programu eno era ndowooza singa ne producer eri annyambako n'abampeera ku bipica kuba nabyo nja kubyetaaga ku bifaananyi mbaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nebaza Katonda nti wendi wano ate nebeerayo abanzisaamu ekitiibwa abeebaza program mwantu abamu ne basingolingawo n'abamu ne baga nti weebale program onnyonnyola omusajja musanzaawo naŋŋamba gwe oli mulungi onnyonnyola kigambo si bigambo abalala banyonnyola bigambo waliwo kubanga tali bw'anaabasanga nabo alina kyajjo bagamba naye agambye tinonyonnyola kigambo so si bigambo kati birinamu enjawulo eyo eba nkulu nnyo naye njagala okwebaza bonna abatulaba n'abatuwuliriza ku Impact FM nga kwokuba newankubadde ndabikanga bwendi ate era mu programu eno nze nkyasinzeemu okuwangaaliramu n'olwekyo neebaza Katonda olwekyo twagala okwebaza era n'omukulu Pastor Joseph Serwadda okuba nti yatuwa omukisa guno okubeerawo nga tukubaganya ebirowoozo ebigenda nno mu mayumba g'abantu ddala abanene ng'ono bwagambye nti mukulu mu gavumenti manye eriyo abakulu mu gavumenti abafuna programu eno naye nga tebasobola kukuba masimu
olw'ebifo byabwe naye ne basigala nga bakola ki nga balaba waliyo abali nakasongole eyo banene ddala mu magye naye nga balaba. Kankomewo waneeno omutwe tugulina Allah is Allah Jehova Allah yakuwa naye waliwo ekibuuzo waliwo ekibuuzo ekyenjagala tusooke ono kayogedde ne kansanula kabakibuuza nga tumaliriza program nga twagala kitegeerebwe. Agenze n'agamba mbu Allah ali omu. Kati kibuuzo ekyabuzibwa kyali kigamba bw'ogamba nti Allah ali omu nga tewali balala, oba ali omu nga n'abalala weebali, era bali abalala abo be baani? Kati era akizeemu Shekama bw'ogamba nti Allah ali omu nga tewali balala, oba ali omu nga waliwo abalala, kati abalala babeera nabo be baani? Muwuliriza ayagala kumanya. Omuwuliriza waffe omulungi tweyanziza ekyamazima Katonda ali omu. Ali omu nga tewali balala. Buli wobuuza nti ali omu, ekyokuddamu ali omu. Ali omu nga tewali balala. Lwogamba nti ali omu waliwo abalala oba oli ku birala. So Katonda ali omu tewali mulala. Mu Korani waliwo weeyogerera ng'eyogera ku bakatonda abalala nga Allah ayogera ku bakatonda abalala. Oba Allah abalala Allah ina wayogera ng'ayogera ku ba Allah abalala. Waliwo Qur'ani bweyogerera nti waliwo ba Allah abalala. Iyo Qur'ani eyogera nti waliwo Katonda omu. Kati toyinza kusanga aya egamba nti ba Allah bangi. Buli lw'otandika okubala, buli lw'otandika okukola ki? Okubala, kiba kitegeeza nti waliwo n'ennamba eddako. Bw'otandika okubala nti emu, oba olindirira eyokumeka? Eyokubiri. Bwe twogera Katonda, ebiseera ebisinga abantu babuzaabuzibwa. Mu mbeera ya leero tetukyayogera ku Katonda, ebirowoozo ne bijja nga bigamba okutonda. Wabula ekibaawo kati kusinzibwa, nti waliwo ekintu kye twassa abantu kye bassa mu kifo kya kusinza eyabatonda omutonzi, ne basinza ekirala nakyo ne bakiyitaani Katonda. Kye twebuuza mu Busiraamu, teriiyo birala bye basinza ebitali Allah. Chairman kitegedde abadde ankiikirira mu kwanukula kye bambuuzizza, oba abadde ayongerako okulaga amaanyi g'ekibuuzo. Naye nze ekibuuzo ky'omuwuliriza nakizeemu. Kati buuza. Mbuuzizza nti Katonda, Katonda bwe tuteeka mu kiseera kino okwogera Katonda, twogera ku asinzibwa, era agwanidde okusinzibwa ye Katonda oli yakola ki? Eyatutonda. Olwaleero tulaba abantu nga basinza ebintu ebirala. Mu Busiraamu teriiyo basinza njuba, basinza birala ebyo nga babiyita Allah. Sseruganda Chairman mukadde waffe, onoosonyiwa okugeraageranya naye ekibuuzo yo ky'obuuzizza sikitegeera. Kiri fawuka katukireke. Ate mu butakitegeera bwange omanyi feeno toyongerako kuba tokitegedde. Bwe waba wakitegedde kyaganye. Mu bino byaffe bye tusoma bakugamba nti fahamu sual, okutegeera gwe ekibuuzo kye bakubuuzizza, nofsu jawaabu, kitundu kwanukula.
Yes, kati tukitegedde. Kireki. Okay, era ne mu kusomesa kye batabagamba nti bwe babanga babuuza ekibuuzo n'otakitegeera kiveeko Sheikh Abdulvisa Busolo yayinza okuba akitegeera ono yakitegeera aba muddemu inshallah okitegedde ekibuuzo kyokitegedde batuddemu tukibuuza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم genda maaso luli talina buyinza ono gwe sheeke mazzi ono sheeke muyivu nga sinaba kudda mu kibuga kya kaaya ensi yonna wansi w'enjwa nali voice of America America. Oli n'abeera abuuza ekibuuzo n'agamba nti omuntu bw'asinza kuyita infobosi mu Katonda tono owulidde wane waffe e Buganda ne bagamba naye omuntu bw'asaba jjajja mukasa kyasabye akifuna bw'asaba jjajja ddungu kyasabye akifuna bambi bw'asaba abalongo nga basabye mukasa abalongo be bamu bennyini bajja okusaba ate nenanyini ggulu kaakati bo bajjajja mukasa abalongo babajjawa ate ne Katonda bajja okubawa abalongo ne babaga be bamu be baana nga ono asinza lubaale tamanyi Allah ate n'asinza Allah ate tamanyi ki naye lwaki bafuna abaana nga bo bennyini be babalongo ddala bennyini ekibuzo kyabuuzibwa Voice of America. era bakibuuza n'abakulira abaawule abateeka baawule emukono bababuuza ekibuuzo ekimu nti sebo mwawulette bwe n'abajjajja mukasa n'ampa abalongo obwezi obwa mukasa ate ne n'abasubhanahu wa taala era nenfuna abalongo ebamu nga twali akoze eki nga twali abajjatono Allah asigadde olwalyono olwoba akatono ki wamusaba ki ng'ate ono mulema kubanga tiwakola ki tiwasaba Allah naye omugendo gulaga y'omu kakati sebo mukasa ne Allah bagaba batya olusaalo bebamu oba si bebamu omwawule yaddamu n'agamba bw'osaba mukasa kyosabye ekifuna bw'osaba ddungu kyosabye ekifuna weewaawo kubanga ddungu byonna bitonde bya Katonda naye eddiini tekkiririza kuba kyekibuuzo obundi so kitegeeza ne Allah eddiini tekkiririza mu ki nze ekitegeeza ne Allah bw'osaba mukasa n'akuwa n'eddungu n'akuwa bw'osaba ne Allah naye n'akuwa bebamu ekintu ekyo kiddamu otya osagamba nti bw'osaba ddungu obweza kubanga tolina kumanya Katonda n'ofuna obweza obwa mukasa abaana bebamu ddala. Okay, kati twagala kumanya ddungu ono ne mukasa bakola ne Allah bakola ne Allah nakati akyali omuti ogwo Katonda yagutonda otyo gumuweereza Katonda yagutonda ate n'aguwa n'amaani n'aguleeta ne nakayima n'olwazi olw'ekkungu kungu manyi Abaganda mwenda kumanyi ekkungu ekkungu nebagala bakola olwazi olw'amaanyi ekibuuzo Katonda ye yalutonda kakati kyetuba tusinza Katonda w'eggulu omusango ow'emiti ow'amayinja ow'ennyanja oyo alifawuka ala kulli shay bw'alubaabuulo Katonda buno bwasinzibwanga Katonda najjatulira abatume n'ababaka webale nnyo nze poyinti yiyo ono omuwuliriza eyabuuza ekibuuzo kino akitegedde bulungi olwaleero kubanna bagamba luli nti nyina abasiraamu babiri wano ne mumpakanya ono ye agamba Allah ali omu teriyo bakatonda balala era teriyo ba Allah balala Sheikh Abdul Zisa Busolo yatulaze
nti waliyo bu Allah obulala obutonotono obuli mayinja obuli mu njazi obuli ne mu miti bu Allah buli omwo mu miti mu njazi naye nga oliyo mu kawabwisi yabutonda era ne bwekuba kuzaala bwe luba luzaalo bu Allah buno Allah oli omukulu abuwa ku maanyi ne bugaba oluzaalo kuba ye yabutonda obulese wabbali bwalu olina kusinza buno bugundi osinze kawabiso oli kakati naye Allah atuula mu kibinja mama Allah ye bwe yamala okwetonda kimanyi mulumba oba mumperedde omuzindaalo Allah bwe yamala ye bwe yamala okutonda nalabanga yeka bwannamunigina tajja kusobola kukola n'agabirako bu Allah buno obutono obuli mu mayinja obuli mu njazi ndowooza era n'awalala mu munyenye bw'oba tonnamanya Allah osaba buno buddungu wetaaga omwana konga kaprovidinga Korani na wewe umanyi Allah we buli ebintu bya Allah ne tubite byawongo ati byawongo tuvumirira ebintu bya Allah wongo kiva ku buwongo kati mwa babiri nze njagala kubasaba muyambe abatugoberera mutereeze ekintu kino bwemuga nti Allah ali omu bwannamunigina teriyo balala muba muyimba kusinza kati kukyenjize kuba ono yagamba nti ali omu ne mwenna mukwata Quran kati awo simanyi kumwe ababiri abasiraamu ani abuzaabuza Allah byayogera wekuli ono agamba ono mubuuze waliyo bu Allah obutono Sheikh Ahmad waliyo bu Allah obutono sokoddemu ekibuuzo ekyange sokoddemu kibuuzo kyange waliyo bu Allah obutono ogenda kimba waliyo bu Allah obutono kubanga ono agambye waliyo bu Allah obutono Allah gyali wali waggulu ne waliyo nebuno obutono obuli mayinja ate bitwabiwulidde ate lwaki otuze nze kyembuuziza kirala nakugambye abasiraamu tusoma Qur'ani ne tutegeeza nti Katonda ali ate tewaliwo Katonda mulala ekyo nakimaze kati byonna byonziramu obanga ate ono musiraamu ono musiraamu basi musiraamu walondabyeko ku geeti ey'omuggulu oba ku nsi nga nze nkutte ekitabo Katonda mwe yawandiika abasiraamu n'abatali omwegaanyi si kumwegaana abasiraamu n'abatali nze mukumi wa muganda wange omwegaanyi nkubuuza ekibuuzo nze mpandiika abasiraamu n'abatali omwegaanyi bakibuuze Sheikh Amazzi ono musiraamu wamma kambuuze Sheikh Mazzi ono Sheikh Muyivu musiraamu musiraamu eka naye gwe tokakasiza nti ye akakasa nti oli musiraamu naye gwe tokakasa nti musiraamu kale kangende maaso nebyawongo bale mumpere mulumba omuzindaalo mulumba oli bulungi oli mulamu
kale abatugoberera bulijjo ababuuza screen abaddeyo munzirizeyo mulumba kuba leero ndagadde okubalaga mwenna abantu bategeere nti aha oyo ye mulumba mulokole mubuulizi wa njiri Sheikh Amani atera okumuyita musumba kyekyo kanzije nzija ngenda kujja gy'oli akalala kenjagala tujjewo mu kubeera kali ku mulangira kaaya omutume wadde omwanjulanga musumba kubanga ewa kaaya ndowooza tayito y'obusumba nkulu nkulu so nga ate saidi yeno ewaaba mulumba si nkulu nedda nkulu naye waliwo egisinga okusinziira ku tugita hierarchical structure oba ku birabo ne mukama byagaba kati kyova olaba nti yayise musumba naye ndowoozamu nti presiding apostle nakyo kyekirina okukola kyekirina okukola ekyeri omukulu oli namuyise pastor Serwadda okay najja wano nga ye pastor Serwadda kati najja nga afuna ebitiibwa ebimwongerako naye nga kati eminensi tubadde tukeerabidde nako gyekali eminensi apostle pastor Serwadda tujja kanjulanga bulungi sebo his eminence pastor his eminence apostle pastor Serwadda doctor kale abatugoberera twagala kati tugenda butereevu mulamwa gwaffe bino ebyantu ono yabuuziza tumaze okukitegeera nti basiraamu ne batugamba nti Allah ali omu mulimu kubuzaabuza tali omu Allah tali omu kubeera ne mu kutonda Sheikh Abdul yatuyigiriza wano teyatonda yekka Adamu teyamutonda yekka ayina be yatonda nabo kale so tujja kwongera okubinnyonnyoka katugende ku mulamwa ogw'olwaleero ali ku Impact FM naawe atulaba ku DreamTV twaleka ekibuuzo wano ku screen tukitaddeyo gwali ku Impact FM kiri mu luzungu ku DreamTV kigamba is Allah Jehova Allah ye yakuwa ne mu Luganda bakituwadde Allah oba yakuwa ye Allah Allah ye yakuwa kitegeeza bwe mba nnyina abayisiraamu wano mu studio kabandage Allah nga ye yakuwa bagamba nti yeye baba bagamba si yeye abagamba si yeye nabo bajja kubanga bakiddamu bwe batyo mulumba wali Semaluulu Zisabusolo mulangira Kaaya Sonko ne Sheikh Amani abo bamaliriza awo nga ndyoka nzija gye muli Sheikh Abdul Zisabusolo Allah ye yakuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري الإسلام والكبير naye Seydina Musa alayhi salaatu wassalaam yamugamba atya Katonda era waliwo ekkanisa ery'ebbulamu ekigambo ekyo eriri wano ebibaga mutundire kanisa y'abalokole bagiyita ayam Christian Church ayam Christian Church ayam kitegeeza ki ndi ayam oba ekigamba Seydina Musa alayhi salaatu wassalaam yabaga ayam kakati obanga Katonda abasobolerako nti ndi n'olwekyo kyebali batuli tulimanyi wabula ye okuva ku Seydina Musa yakyagamba ndi ate bwe tujja mu Qur'ani umul Kaaba mu Surat Bakara mundaka eyokubiri aya ya egamba nti audhu billahi minash shaitani rajim Allahu la ilaha illa huwa era nakyo mukiwulya huwa
eri ha ubene bokola budogoze ya naleta hiya illa huwa kakama atolera bana bazaka ndi namola nge aya mu surat bakara mu surat bakara osobola okusaba mulumba n'akusomera gamba mulumba akuyambe Allahu la ilaha illa huwa ate nali Musa sida Musa yamugamba sagala okomyewo waneno misisitu byonda genda mpola nakuwadde obudde ogenda kusomesa tofaayo tugende mpola tuli ku allawo wandibadde weyagala n'okweyagala aya yakubeka kukiri aya ki atano munya chairman yotuze Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Surat al-Baqarah aya 255 wa ayatul kursi. Bibiri atano mukta ayongera kakasa ye musira omukiriza asome Soma ate tiwakisoma. ate yo tebiri muli Katonda yoyo yekka n'ateekwa okusinzibwa, tewali katonda mulala okuggyako ye yekka, omulamu eyimiridde okulabirira ebitonde olw'emirembe na mirembe, atakwatibwa kusumagira wadde otulo. Ende maaso. Sadaqallahu al-azim. Ekyo kiba kimaze okukakasibwa nti bw'abanga ddala katonda waffe nga asisinkanye mukama waffe Sayyidina Musa alayhi salaatu wassalaam nze kennyini ekyo nekimanya nti kimu ekyokubiri mu Qur'ani buli kitaabu yakira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nekakasibwa naye ddamu kibuuzo oli mukuddamu kibuuzo katonda twabuuziza ekibuuzo Allah ye yakuwa huwa ki yakuwa kitegeeza okay katukivunule ne mu luzungu tofaayo soko linde Sheikh Mazzi njagala olwage nti oli Sheikh Mazzi ate tofaayo kubanga saagala ove bwa Sheikh Mazzi ofuuke bwa Sheikh Kidiba okay ekyo tukikanyeko ffenna wakyangu nnyo okuba bwa Sheikh Mazzi n'omaliza ng'oli Sheikh Kidiba kijja kuba kibi kati njala tuvungale aya gy'osomye tofaayo aya gy'osomye tofaayo ayati gy'osomye njala tugivuunule kubanga yakuwa kyeki mu luzungu tolumanyi mu Luwarabu kyeki yakuwa mu Luwarabu huwa opposite yakyo ye hi hiya Allah hiya Allah sokolinde mulumbu ogamba Ohuwa kigambo kya Luwarabu sikyo. kikoze nawo kozesebwa ku musajja Kikola mu makulu gaaki mu makulu gaaki ekigambo huwa. Ate nno huwa dhamir njogera kati kitegeeza ki? Hi Ekigambo huwa nze nakisomako nga kya Luwarabu. Ma maana kalimatu huwa. Ekigambo huwa kitegeeza ki? ye wahid kati katono nnyo mwami Kaaya ensonga eno nkulu omukulu ono waliwo lwatuuka n'awubya abantu mu kwogera Oluwarabu kakati ekigambo huwa njogera etegeeza
amakulu kitegeeza hi senga bagambye hiya kitegeeza shi sicho kakati oli abuuza yakuwa nga yakuwa kirina kye kiyimiriddeko kite linnya lya Katonda kati huwa asobola okubeera gwe nga huwa njogera yes kakati ate moderator bw'abuuza n'abuuza Allah ye yakuwa n'ogamba nti huwa tetukutegedde mwewapo mumuyite yakuwa mumuyite huwa so bwemba mumuyita huwa kitegeeza nti si Allah taba Allah tolo si Allah fe twaze kuyiga tewali agambe mugendere kukyabwe togendera ku kyabali Allah atugoberera bw'atandika kasoyogera Allah agenda kulabazisa Busolo, alabe Semaluulu, alabe Mulanzi, alabe Amaani, alabe oyo ye Allah. Kubanga ali huwa. Kasoga matino huwa. Enjatula. Okay. Enjatula. Enjatula. Enjatula enjogera. Tugamba huwa musajja kakati n'omunakola mutya huwa wekinafirako Shekemazi twagala kulabira ebintu enjatula etegeeza kyekimu n'ekigambo n'ekyogeddwa oyatula huwa kyekimu mulimu enjatula gy'oyatula ng'ekyakubuzamu mulimu enjatula gy'oyatula ng'ekyakola ekyamakulu modeta katono nnyo kyobuuza kitegeerekese mwami tetugani mwami ziisa busolo tutegedde mwami ziisa busolo nedda tebakuwaliriza senga obadde oyogera mu Luwarabu ng'oyogera ku mwami Mulanzi okulaga nti oyogera ne Mulanzi nga musajja okozesa kigambo kikuhiya ne huwa kiribwero nabaganye enjatula y'ekisajja oba mukazi oba ono moderator waffe oba pastor Sirwadda oba his excellency huwa otyo omutegedde Museveni Allah Museveni Allah kali kakitege amaani tayinza kudda oli mugezi tadda bulijjo nenyomanga nange nyina kya Allah moderator Allah mulamba aterekere mu program kubanga huwa amayinja leero nampulira nzitonye huwa Mulanzi soko joininga statement oba mulumba kati ngoterako erinnya lyawe la ilaha illa huwa ng'ogamba mulumba Mulanzi yoyo okusinziira ku ggwe Allah muntu nga nze Allah si yakuwa wabula muntu nga nze kubanga huwa kyolese kyanjawulo nnyo kuyakuwa kale musooke munyambe nga ngende wa Sheikh Amani yakuwa mu Luwarabu gyekiri oba tekiriiyo yakuwa mu Luwarabu gyekiri oba tekiriiyo
Amani kuchiwuziza. Nambuziza nagenda uwi nchali uwo yakuwa je kiri mu Warabu wata yakuwa kijja mu dini mumwe wakustayo ewakuwa ni huwa mu Warabu tekiriyo mu Warabu tikira wakuwa ni huwa mwemwine yakuwa. Okay. Kati bawo kama buti olumama so olumami kakati bona bima Sheikh Amani ajja kubyogera so okusinzira kugwe yakuwa mu Warabu tekiriyo kitegeeza ne mu Quran tekiriyo aho fe kiri huwa so yakuwa chechimu ne huwa mbuza yakuwa chechimu ne huwa wakati mu kristayo bamwe ne mu bible zamu Bwe veko fwe wafwe kunyonyola okusinzira ku Sheikh Amani Amina zisamusoro nzizemu amani ndi Allah mulamba si Katonda ndi Allah Olihuwa kangile wa Sheikh Muivu Sheikh Amani Allah ye yakuwa ogenda kwesa eddakiika 5 nedda nze zikuwadde olede nazibaze nga bwe wajja kufuna ezimala ebibuuzo ebimu tebiringa ngendo buli lugendo lwonna omuntu ng'anaalutambula aluva waali naye ate ebibuuzo osobola okukiddamu ng'okitandikidde wakati oba okuva gyekisemba ng'okyanukula. Abatulaba ng'osinziira ku TV ku screen yo ojja kulabako ekigambo wansi awo kibuuza nti Allah yakuwa. Bw'oba okisomye mu Luganda ekyokuddamu kiri nti ye, kubanga buli kye tulina kyonna nga bwe kiri awo okiraba ekyamazima Allah yakituwa. Oddamu kiri ku screen oba oddamu kyenkubuuzizza? Mbadde manyi nga bye bimu. Nedda obadde omanyi bubi kati oddamu nze kyenkubuuzizza. Allah ye yakuwa. Kakati ngera kuddamu ekikyo ekya screen kireke era sikyereddeeko oba oddamu okusinziira ku kibuuzo ekibuuza nti Allah ye yakuwa. Allah ye yakuwa so si ye yakuwa. Kati ekibuuzo kyangu kyakuddamu. Abaleese omutwe guno bakimanyi bulungi nti bw'oyogera ku Allah otegeeza Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Oba mu kukisoma oba mu butakisoma bakimanyi nti Allah ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Kakati ate ffe naba abaleese omutwe guno tukakasa bulungi nnyo nti bwe twogera ku yakuwa it is alleged nti ye Katonda ayogerwako mu Bayibuli nga Katonda eyatonda. Kati tubuuza ekibuuzo, yakuwa Katonda? Gwe kennyini nga tutandika program wayogedde Allah aliyo anti nzija kati okozeeyo Katonda wa Bayibuli. Nzija nze badde nkayisa waliwo mu studio awakana waliwo abakana mu basumba bali wano nti Allah si Katonda ayogerako mu Quran. Gwesomesa tujja kusomesa manye njagala ekika zange ozindekere nze malirize then mujja kukola kye mwagala nga maliriza. Kakati yakuwa kisangibwa emirundi 3 mu ndagaano enkadde. Ogumu ku gyo gusangibwa mu Yeremiya, ebiri ku gyo gisangibwa mu kitabo ky'Okuva 6:2. Bayibuli egamba nti Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze yakuwa. Nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ng'omuyinza w'ebintu byonna, naye mu linnya lyange yakuwa saamanyibwa nabo. Awo yakijja ne bagamba nti yakuwa Katonda. Yesu Kristo yennyini najja mu 17:26 Yokaana, kuba asooka tugamba buli kye tukola tulina kuyigira ku ye.
Yesu najja mu 17:26 Yokaana n'agamba nti Mukama wange Katonda abantu bano wantumamu nabategeeza erinnya lye ery'enkalakkalira era nakati Yesu toyomba mulungu ojja kufuna mu oyongera mu alright agoberera program naddala gwali ku DreamTV eyitibwa program Nze Nga Bwendaba. Ekibuuzo kye tutadde awo nsaba nkyogere osobole okutegeera kye tuwogerako oleme kukisoma busomi kwaba onaakisoma obusomi kiyinza obutajjaayo bw'ojjako akabuuza oba bw'oba okisoma n'ojjako akabuuza amaanyi ye bw'ayagala otegeera kumba ate ffe tubuuza Allah ye yakuwa akabuuza kwe kali kumba ate bwe kaba tekaliiko kyaba kitegeeza Sheekh Amaani kyayagala kubanga kubanga Allah waagafanana mba wano ng'atudde mwene entebe eyanze nga Bwendaba nga nze Allah lwaki sobola kugaba nga gwe huwa nga nze huwa lwaki mba sobola kugaba nange mba sobola okugaba naye tubuuza Allah ye yakuwa malayo dakiika z'ettaano zinnakuwadde bajja kyajjukira gyensigazayo naye kantandikira omugerageranyi wekina gwakono nga mbalekera kakati wetukomye bweyakatwegatako tuli buterevu ku mulamwa gwaffe okunaku lwaliro ogubuuza nti Allah ye yakuwa nga nekitegeezebwa mu Allah ne baba mukristaayo nga bamubatiza ggulu akimanyi nti Allah ye Katonda ayogerwako mu Quran. Kakati omusiraamu atamanyi naawe omukristaayo atakimanyi kigambibwa mbu yakuwa ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi mu Bayibuli. Ekigambo yakuwa kisangibwa mu kitabo ky'endagaano enkadde. Okay. Mu Quran bw'ogenda mu kitabo kiri eky'Abamulumba, Bakaaya, Songo ne Semaluulu njagala kusooka kukakasa. Okay? Mu Quran mu kitabo kya Allah talina waayogerera ku yakuwa kyobola buli mu kwewola nzija lwaki tontandisiza eri wa Allah entandisiza eyo Katonda yatuma ababaka bangi okuva ku ntandikwa nga ababaka ababeeyanjulira. Lumu nabbi wa Allah Musa alayhi salam, Musa mumumanyi nammwe abagoberezi ba Bayibuli, yali mukwano nnyo gwa Allah n'agamba nti Allah wange ku lw'ebyonkolera n'obulungi bwo nanditaaze nkulabeko ja'alatan kulabeko maaso ku maaso bila tarjumaan nga tewali jijiri yonna tewali mutafuta. Allah yagala tuyagala nti Musa aba atambula n'alengera omuliro guliko akasayi katono weguli. Musa n'atambula agende mu kifo ekyo abeere nga ajjayo omuliro, naye bwe yali ng'anaatera okutuuka mu kifo ekyo eddoboozi lya Katonda ne limugamba nti Musa gyamwe ng'atuloze kubanga ekifo kino wootuuse kifo kitukuvu. Ebyo ndabika nga nyumya emboozi naye abasomi ba Qur'ani naawe agirina ku ssimu ojja kunoonya mu ssula ya 20 eyitibwa Twaha ntandise ne aya eri mu 12. Musa n'aggyamu engatto. Aya ey'e14 mu surati Twaha ya 20 guli abamweyanjulira yamugamba nti innani ana Allah. Allahu akbar. Innani ana Allah, nze erinnya lyange Katonda omusaasizi lugaba liiso ddene luhanga namugereka. Innani ana Allah, erinnya lyange nze Allah. neyakuwa mweri yamuga nti innani ana Allah, mazima ddala nzaani nze Allah. Ekitegeeza mutyo Musa nina omukisa wiiki singa bbiri emabega nawulirako nga mukadde neyongera nnyo okutya. Bwe nawulira oluzungu waliwo ebigambo balyogera mu luzungu nakugwako ng'olina puroguramu gyokola mu luzungu nenkuya nga weteeka omanyi waliwo abasibetayo olw'okulema nentegeera nti oli musajja omuyivu. Kakati fe abakuma mu primary zirogwe tulina kyetuyita nouns. Mu nouns tulina kyetuyita proper and common nouns. Mu proper nouns
mu bufunzo okuyamba bamulumbana bafaanana abalalala. Proper nouns amanya ag'enkalakkalira tegakyuka. Erinnya lya Katonda ery'obwerange mu Qur'an ye Allah waliwo ajja okuleeta simanyi likyuka simanyi likola erinnya lye ery'obwerange inani Allah. It is us, I can say ti moderator yani moderator asobola okuyita moderator sobola okuyita omukubiriza naye ng'erinnya lye ery'obwerange bw'omulanzi. Kati sebo ne oba asoma nnyo oluzungu toyinza gamba please we need to be able for me to sinister the announcer ngategeeza mulanzi. Mu Qur'an Allah inayamanya amalala mangi erinnya lya Allah ery'obwerange ye Allah terikyuka nga bw'olaba mu mannya ag'obwerange bwe tulina Jinja bwe tulina Kampala bwe tulina Ntebe tosobola gamba I'm going to chair tosobola gamba I'm from stone ng'otegeeza Jinja. Kati erinnya lya Allah ery'obwerange ye Allah. Kati erinnya lino yakuwa ntegereka bulungi Siriya bwebange sirinya lya bwerange lya mutonzi olw'ensonga ssatu. sirinya lya bwebange lya Allah ery'omutonzi Shekamani nibalambula osonyonyola moderator naye ate otandisa moderator gwe olw'okuba okimanyi kijagala kufiirwa naye oyagala ofiiriza agala okuwulira Allah yakuwa siina bwenfiiriza kati oba tagala kubafiiriza era kigazi wampadde zimpe mala okunyonyola Indeed, I am Allah. thank you very much. Nga Kubanga yeeyogerako mu mazima erinnya lyange ensaani nze Allah. Kati ekibuuzo waliyo olunyiriri olufaanana bwe lutyo mu Bayibuli nga Katonda ayogera erinnya lye nze gundi bannaffe bakwatira ebyakuwa. Yesu Kristo yennyini Abakristaayo gwe muyigirako yagamba mu 17:26 nti mbategeeza erinnya lyo. Yesu yali tayinza kutegeeza Abakristaayo bigambo bye mukola omuli obutamiivu abakyala okunama okulya ebigodo by'embizzi. Yesu n'atabategeeza linnya lya Katonda. Ekibuuzo Yesu Kristo agamba mu 17:26 tabategeeza erinnya lyo mu Matayo mu Makko mu Luka ne Yokaana oba mu ndagaano empya kuliko omusumba ategeera ye musomesa ayinza otwamu erinnya yakuwa. Okay, ekibuuzo kitaddewo kirungi nnyo bagenda kikuddamu kati nze njagala oddemu ekyana kuba oli mu kukiyita bbali bwoti straightforward answer gye njagala Allah ye yakuwa. Nva kutegeeza wano shekamani ate tondaga nti Allah ye yakuwa tekubanga kyenkubuuza obusiraamu tobuyingidde jjo tebakusiraamudde eggulo oyinza n'okubanga gwe wajjanga Muhammadi nga naawe wakomolebwa oli mu lubuto obanga bakwazirira amatu oba shahada wazitoola dda wabitusomesa ebyo byonna akibuuza Allah ye yakuwa. Ogambe mu statement yange proper nouns amanya ag'enkalakkalira tegajulukuka. Okitegedde? Katonda yatonda eggulu n'ensi yeeyambise n'agamba nti innani ana Allah. Ffe twagala kujuliza olwagala yakuwa ye Katonda. Allah tasobola kubeera yakuwa olw'ensonga Shekamani agambye Allah si ye yasobola webala nnyo tasobola kubeera yakuwa. omuzindalo guugwo tobikyusa mbikutte katambi kakati so moderator ndabatuliriza yakuwa ye Allah yakuwa ye Allah ye Allah. Bwetusoma mu Yokaana sura 15:15 ayogera bulungi nnyo n'agamba nti ogambye yakuwa yakuwa yani yakuwa twala tambula ebigambo. Bw'osoma mu Yokaana 15 n'olunyiriri olw'15 agamba sikyabayita battu kubanga omuntu tamanya mukama we yakola naye mbayise bamukwano kubanga byonna bye nawulira ekitange bibawulidde. yakuwa yani yakuwa ye kitaffe Ate Allah si kitamu. yakuwa tazaala yakuwa tazaala Allah tazaala Yakuwa azaala.
ate yakuwazaala kitaffe naye Allah tazaala era so moderator yakuwa kyabuzadde wangamba mmere nga njogera n'abawuliriza kino Yesu Kristo kyeyagamba kitange bye yampa bye nawulira ekitange byonna bibabuulire kitegeeza ti Yesu Kristo yekka yataawanduka mu ttendekero lya yakuwa kuva mu mikono gya yakuwa ng'akyamutendeka abasigadde bonna baawanduka yakuwa kitegeeza okuzaala tujja kukyali kuyakuwa yekka okali ekisooka yakuwazaala wanduka okusinziira ku Ssemalulu yagamba yakuwa kitaffe azaala era Matayo essula 15 yagambye yakuwa kitegeeza kitaffe azaala Matayo essula kakati Yosefu yazaala Yesu olugero 17 ya Matayo essula 5:19 wagamba bwe wati wagamba nti temulowooza nti najja kubibya amateeka oba ebyabannabbi sajja kubibya wabula okutuukiriza kubanga mazima mbagamba nti eggulu n'ensi okusolo ebiggwawo ennukuta emu newankubadde akatonyeze akamu ak'omu mateeka tekaliggwawo okutuusa byonna bye bituukirira kale buli muntu anaagiryanga erimu ku mateeka ago wadde erisinga obutono era alayigirizanga abantu bw'atyo aliyitibwa mutono mu bwakabaka obw'omuggulu naye buli anaakwatanga Mukama Yesu Kristo teyajja kugira tteeka na limu ala yagirya kubanga wulira kyogere bwogezi kyoyagala osoma kuba okimanyi wokibikkulira okuva essula 2:7 Katonda ku lusozi Sinaayi yagamba nti tolayiranga bwereere linnya lya Mukama Katonda wo naye Muhammad n'akola najja n'ayanjula Allah kukyayakuwa songa ate biwandiiko kuye naawani yasinza bino biwandiiko wamma bw'osoma mu lunyolo lwa 9 Matayo essula 6:9 yagamba Yesu Kristo kale musabenga bwenyi kitaffe erinnya lyo litukuzibwe eri awalala nti agambye eri mu Yokaana essula 10:15 nti kitange bye yankola mbibagambye kakati kitegeeza nti Yesu Kristo mutume kitegeeza basebo ne banyawo nti mutume si Katonda la hawla wala quwwata tetujja kuleka tuleke mukubagirize oba nzijigirize abantu baagala kuyiga bagamba nti yakuwa kitaffe byonna byobadde osoma byekuusiza okwo webatuwangirikanire okutegeera okutegeera yakuwa kitaffe naye kizibu kikino kisaba nti
tetuyinza kufaananya yakuwa nga bwe tuyisa mu myasi kiwulira tuyisa mu myasi oba so bwe lwenda banza omwangirikaani oba reverand bishop oba ki bwe mbuuza yakuwa yaani yekitaffe nga Yesu Kristo bwe yakola ki bwe yatuyinza yali tasobola kumala gamenya tteeka kitaffe gye yayogera n'agamba temukolanga ki ojokolera ekiika zo ziri ttaano Sebo neyanza nnyo neyanzeega eddakiika ezimpereddwa ng'ekibuuzo kibuuza nti yakuwa ye Allah kati kirabika ekibuuzo bwe kidda ku saidi yange akwata bayibuli ate mba nkivudde eno ala nyinza obutamwogerako nnyo njagala njogere ku yakuwa kubanga ate yakuwa yasinga okubeera mu kitabo kyenkwata mu bukatuliki yakuwa ayina byayogera ku Allah sirabangayo obukatuliki Allah yete bumumanyi kubanga twogera ku bukatoliki ate waliwo ne Bwendaba kati mu ndaba yange ng'atuula wano ndabanga emyaka 507 Allah lwalabikako ng'ate yakuwa yabaawo dda nga Muhammad amuleeta n'amwanjulira abantu b'omu Buwalabu mu 507 eddi eyo yendaba yange so ate bwe njagala okunyola ekitabo kyenkwata tutune ne tulaba yakuwa ayogerwako atya mu kitabo ekiyitibwa Bayibuli kubanga bwe tutunuulira Tawuleeti oba endagaano enkadde y'ebitabo 5 eyogera bweti nga tutulaba Musa ffe tukkiriza nti yagiwandiika kati Musa atwanjulira ebyo n'ebyawandiikibwa nga tubitunuulira nti Katonda bw'ayita Ibulayimu n'amujja mu busamize gye yali mu Bakaludaaya mu ssuula ya kumekeno mu lubereberye mu ssuula ya 12 mu kitabo ky'olubereberye ku ntandikwa tulaba nga Katonda ayita Ibulayimu mu ssuula 12 n'amugamba nti va mu nsi yo oleke baganda bo n'ennyumba ya kitaawo ogende mu nsi nze gye ndikulaga n'abeerako ne be yamugamba n'amugamba nti kati bw'amuyita n'abako yamugamba onyola okunywa mugamba nti ndikuwa bazzukulu bo bali babangi nga ggwanga ddene era ndikuwa omukisa era ndikuza erinnya lyo obeere nga wa mukisa era waliwo mbadde njagala okwongerako naye wano waliwo n'amubuulira n'ebiribaawo kubanga waliwo atuuka eno n'amugamba nti manyira ddala nti eno ensi waliwo eriba yiyo naye oliza ne bazzukulu bo balimala emyaka 403 ne balyoka badda wano kati Katonda oyo Ibulayimu bw'amala okuba nga amwogera Musa bamwandika okuva ku Ibulayimu tumutunuulira nga yategeera Katonda mu ngeri ya njawulo nnyo kubanga tutunulira nti Musa agenda okujja ate Musa azaalibwa nga ava mu lunyiriri lwani mu nda ya Ibulayimu so Katonda bw'ajjanga alabika bw'atyo mu Bayudaaya okusiza bw'osoma mu ndagaano enkadde bamwatulanga nga yakuwa Abayudaaya kati Abayudaaya bamwatulanga nga yakuwa bamumanyi Katonda waabwe era nga bamanyi Katonda wa Isirayiri afuuka oti wa Isirayiri era no mu lubereberye nga amaze kumeggana naye ku lubereberye no Yakobo ng'amukyusiza n'erinnya n'amuwa n'erinnya n'amugamba nti olwaleero omegganye n'ani ne Katonda n'amukyusa n'erinnya wano ndowooza mu ssuula ya 33 ssuula ya 33 lugamba bwe luti abami mukaaga n'amugamba nti ntaŋŋende kubanga embambi esala Yakobo n'amugamba nti sijja kukuta wabula ng'ompadde omukisa omusajja n'amubuuza nti erinnya lyo gwani n'amuddamu
nti Yakobo. Omusajja n'amugamba nti tokyayitibwa Yakobo wabula Isirayiri kubanga omegganye ne Katonda era n'abantu era n'owangudde. Tulaba abadde Yakobo avaamu eggwanga lya Isirayiri afuuse abadde Yakobo atumiddwa n'erinnya Isirayiri amwetuumidde erinnya yaani ye Yakuwa. Kati mu ndagaano enkadde yonna yonna bwe tugirira okutambula bwetutu tulaba nga Yakuwa ye Katonda wa Isirayiri, ye Katonda wa Yakobo. Zizabuzo tontabula. Yakuwa ye Katonda wa Isirayiri, ye Katonda wa Yakobo. Katulaba nti Yakobo bwe yazaala abaana 12 bwe tunula mu eggwanga lyani lya Isirayiri. Kati eggwanga eryo nga bwe tudda wakakati era lyo limanyi Yakuwa nga limanyi mu bwannamunigina. Kakati eno Yakuwa agenda okutandika okwongera okwebikkula. Aleesa abalanzi bongedde okulanga nti waliwo ebisuubizo ebituukirizibwa tujja ntulaba nga ate Yakuwa alaze nti ekigambo kye kyennyini kigenda kufuuka omuntu. N'olw'ensonga eyo bwe tugenda okutunulira nga okuva Katonda lwe yayita Ibulayimu ne muvaamu eggwanga lya Isirayiri awo tulaba Yakuwa. Kati ate tugenda okutunulira ababadde wonna wonna yadde ababaka ba Yakuwa basindise Bamika ba Obadiya bandi bonna nga boogera ku Katonda Yakuwa okutuuka Kristo lwazze. Kristo bw'amaze okubeerawo n'azaalibwa n'afuuka omuntu nga ffe ne weyita emyaka 5 neevaayo omusajja mu Buwalabu yazaalibwa munaku. Neevaayo omusajja mu Buwalabu yali awasiza n'omukyalo omukadde kaddaawo omusuubuzi. Kaakati n'atandika okuga nti Mukama akoze eki? Antumye era ampadde bino. N'atandika erinnya lya Allah. Omusajja oyo omuvubuka oyo n'atandika erinnya erya Allah mu mwaka gwa 507. Kati otunuulira nti Yakuwa okuva eri emabega abadde amanyiddwa nga wanjawulo. 507 nga ne Kristo amaze okuvaawo n'okweddirayo mu ggulu gy'ali. Omusajja n'avaayo n'atandika okuga nti waliwo Allah tazaalibwa yeefaanana yekka erinnya lye lino kwegamba n'annyonnyola ebibye nga byanjawulo ku Yakuwa amanyiddwa mu Tawulaati. Afaananyizibwa n'ono bwe yagamba nti ye yazaalibwa mukomole yagenda okujja bamukomolera munda. Yoyo gwoyogerako yo omusajja omusajja oyo baye Muhammadi ndowooza yo yazaalibwa nga wankala. Abaganda bagiyita nkala. Ekyo bakiyita nkala ekibaga kisiraani. So n'olw'ensonga eyo ekintu ekifaana bwekyo kati olw'ensonga efaana bwetyo omusajja oyo gwayogerako yoyo katumulaba mu mwaka gw'507 n'atandika okutambuza ekitala ng'era abantu abatakkiriza nti Katonda ali omu abatta. N'asaasaanya enzikiriza ye n'ebunaawo waggulu mu Buwalabu neyingirako ne wano mu Afirika bw'atyo n'atandika okuyigiriza Allah. Kati ndaba nga Yakuwa tayinza kuba y'omu ne Allah. Ow'ekisiraani ye yaleeta Allah. Yoyo w'enkala. Kubanga Abaganda bo bakiyita kisiraani. Omuntu azaalibwanga wankala. Ogitegedde? Abaganda bo bamuyita bato naye nze mba nkimanyi nti teri muntu ayinza kuzaalibwanga mukomola ate ani aba akomodde. Okukomolebwa kikolebwa ku muntu. Nedda Sheikh Ahmad tekisoboka. Muhammad yazaalibwa mukomole banga simukomole. Anti ono agambye omuntu. Muhammad yazaalibwa mukomole banga simukomole. Ekyo sikimanyi yakubuuza kwa Sheikh Abasinga. Muhammad yazaalibwa mukomole banga simukomole. Ulida sallallahu alaihi wasallam mahtuna makhula biyadihi al-uluhiyya. Waliwo yamuli. Yazaalibwa Nabbi wa Muhammad mukomole ng'aliko n'obwanja ku maaso ng'akomolebwa omukono gw'Obwakatonda. Naye Sheikh obisomawo biyadihi al-uluhiyya
Kama Katonda ogwa Katonda wenda Nabii Muhammad Sheka ebikozi biri mu hadisi ki nja kubireka musira tunabe ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mulumba yakuwa ye Allah yaddenga weeks 2 sogedde nga nalabikanga aleeta omutwe mu studio naye mubayiga nayiga nnyo weeks 2 era olw'obutayogera weeks 2 bye nayiga binnyongera bwongezi okukendeeza n'obudde bw'abannange bwe bakozesezza nesibukozesa nakubukozesa mbadde nsaba okuyita mu ntebe ya moderator nga bwe ntula mu studio n'ensirika kitegeeza nti epani eno yonna ngisaamu ekitiibwa siisa mu moderator yeka kitiibwa n'abatuwuliriza naye naffe bennyini abatuula muno mbassaamu ekitiibwa okuva ddala ku mwami Kaaya Sonko Amaani Zisa Busolo Mulongo nange era batulaba nga abantu abazze okwogera ebigambo eby'amagezi ekifaananyi kye tuba tulaga abantu kye tuba tubeera nakyo ekyo kiyisizaawo okulwa obulungi bwa puroguramu yaffe eno Nze Nga Bwendaba. Ekibuuzo kino kyangu nnyo ku saidi yange ng'omulokole ngamba nti yakuwa si ye Allah era Allah si ye yakuwa. Ne bwe sisobola kusomesa yakuwa biki byakola ebimwawula ku Allah oba Allah biki byakola ebimwawula ku yakuwa. Yakuwa simple as that si ye Allah. Naye nga bw'eri puroguramu y'ebyawandiikibwa kansomeyo ebyawandiikibwa bitono nnyo okuleka nga naabuuzibwa ebibuuzo. Zabuli 68 ntandise olunyiriri lwa 4 nga n'ekigambo yakuwa kirina amakulu kitegeeza Katonda omulokozi era Katonda omuzadde. Nziramu yakuwa mu lulimi olw'Ebbulaniya kirina amakulu okusinziira ku nnyukuta eziwandiika erinnya yakuwa nga kisitandinga ku mulokozi yakuwa Jehova Yawe. Ennyukuta ezo bwe zigenda zikyuka mu nnimi ez'enjawulo amakulu gasigala geegamu omulokozi. Kitegeeza nti kitegeeza Katonda omulokozi era omuzadde. Ebintu bibiri erinnya eryo bye likola. Ngenda kusoma ennyiriri 2 Zabuli 68 aleeta amakulu gano. Mumuyimbire Katonda muyimbe okutendereza erinnya lye. Mumukubire oluguudo oyo eyeebagalira mu malungu. Ya lyerinnya lye era mujagulize mu maaso ge ye kitabo waabo abalina ba kitabo. Ya stands for yakuwa. Akati atabitegeera kati atandise okwagala okubisekeramu. Ya yes mu capital letter kitegeeza oyo aba Katonda mwe muva yakuwa. Kaakati mbadde nsaba nga bwewayogedde owulirize bwewawuliriza kaakati ne bwayagala okyogera bw'atyo bwe naaleeta ebiwandiika ajja bitegeera. Kati yeye ekitaabo waabo bonna abalina ba kitaabwe yakuwa kitaffe. Semaluulu ono oba ebiwandiiko bye bibadde bigudde enkoto naye kino kyayogedde kibadde mu lunyiriri nti yakuwa ye kitaawe waba kitaabwe. Kati Allah tasobola kubeera mu kiwandiiko ekiraga nti Allah ye kitaawe waba taata ng'ate si muzadde. Ekyo nze kiba kindaga nti bwe njogera ku yakuwa njogera ku Katonda omuzadde okusinziira ku kiwandiiko ekyo ekitali ku Allah.
tolabanga obujulizi moduleta buvuddeyo. Isaaya 12 ayongera okuleeta amakulu ku linnya Yakuwa. Isaaya 12 nsoma olunyiri wa 2. Isaaya 12:2 agamba bw'ati, laba Katonda bwe bulokozi bwange. Katonda, Isaaya yayogera nabbi, laba Katonda bwe bulokozi bwange, nesiganga nesikya kubanga Mukama Yakuwa ge maanyi gange n'oluyimba era afuuse obulokozi bwange. Kaakati ono Yakuwa mulokozi. Kino sebo ne bwe sigenda nnyo kulwanira budde, siyinza kusoma Yakuwa omulokozi nga Isaaya amwogerako nga Yakuwa omulokozi, nga Allah sirina wenyinza kusanga nga Allah yekakazaako nti mulokozi. N'okuzaala ebintu bibiri ebyawudde Yakuwa ku Allah. Kino tekiriiko kukaayana nnyo nakuzza mpaka nakusaba budde buwanvu. Kaakati omukulu oli bwe nasonyeya n'alowooza nti aba mulala, naye nga bw'alabye nti kiri mu kapitoleta kiba kitegeeza Katonda. Lwaki? Katonda asobola okukola ekintu. Mbadde nsaba Mwami Kaaya oba chairman twabukuwanga tukwesiga. Wakiri olubutaleeta mu programu eno kavuyo, nze nsobola osirika n'otereeza kuba omukulu oli ndowooza yava ku bwa chairman ng'akyabwagala. Kaakati osobola otuyambako abantu batuwulirize, alimu ennugu ey'okukuwa obwa chairman, ndowooza agukolere ddala. Kaakati bino wammanga byongera otulaga nti Yakuwa byakola yadde nga tonnabitubuuza bimwawula ku Allah. Yakuwa ono ekisooka lwaki wanjawulo ku Allah, Yakuwa ye muyiza w'ebintu byonna. Era bwe tunaabanga tukyagenda mu maaso, Muwarabu asobola okubeera Yakuwa si Allah, bamuyita ilaha, oyo ageraageranyizibwa ne Yakuwa. Kubanga kuva 6:12 wulira badde nsaba mukulu oweefuge agamba bw'ati, kuva 6 layini ya 2, Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze Yakuwa nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyiza w'ebintu byonna, naye mu linnya lyange Yakuwa saamanyibwa nabo. Katonda alabikidde Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo ye Yakuwa, ate nga ye muyiza w'ebintu byonna. Nziramu omulaba mu 3:2 Yeremiya olunyiro lwa 27 naga nze Katonda w'abalina omubiri bonna. Waliwo ekintu kyonna ekinnema. Nsome nyiri zino nga 2 malirize. Yakuwa bw'aba waba abalina omubiri bonna, nze ndi musoga. Bwe njogera olusoga sigeya Yakuwa, naye ate bwe njogera olusoga ngeya Allah. Olunaku ne lumusala kubanga Allah si ye waba abalina omubiri bonna, tabawulira bimulema. Era olwaliro sebo mwami mula anti olwo nzija nja kuwa ne aya. Allah tamanyi lusoga, kalubeera oludisu, kalubeera olumasa olugwere, talumanyi olwabino wammanga. Era Allah bwe njogera olusoga ampita atategeera. Bw'oyogera Oluganda nga totegeera, Allah bw'amanyi ategeera yayogera Oluwarabu. Kati ne mu Basiraamu natandika okulabamu Allah baalaba abatategeera. Essula ya 14 ya Qur'an mwagadde mbibuukire nkuleetere aya ya 6. Allah agamba twassa Qur'an eno nga tugiyisa mu lulimi Oluwarabu mulyoke mubeere abategeera. Kati atamanyi Luwarabu tategeera. Kati mbuuza zisamusolo eyo aya gyeri oba teriyo? Allah muvumi. Abatamanyi Luwarabu Allah agamba basiru. Olulimi Oluwarabu maliriza lindako omaze okuddamu. Kaakati Yakuwa bw'abanga tewali kimulema ye waaba abalina omubiri bonna, n'addamu mu Yeremiya 23:23 naga nze Katonda ali okumpi, siri Katonda ali ewala. Waliwo ayinza okwekweka mu bifo ebyekyama ne simulaba? Sijjula ggulu nansi. Kati nze Katonda owange Yakuwa simwescapinga.
yewe ngenda mu toilet owange yakuwa zino point ino zendeeta amaani ziwulirize owange yakuwa abeerayo Allah njagala bano abali wano nga ntandikira kuziisa busolo nsobola okugenda mutoyi Allah n'abeera nange mutoyi ekibuuzo kyemwakibuuza kati emyaka 20 bukyanga era temukimatiranga ilmu fikhi bwe tuba nga tuli mu ilmu fikhi amateeka agafuga ensinzanyi mu ddiini yaffe y'obusiraamu tetukkiriziganya nammugamba ogamba nti bwe tutuuka ku musalaani tutandika okwogera erinnya lya Allah la ate yo okubeera abasiraamu fonna wansi w'eriba ilmu fikhi tetukkiriza kugamba Katonda nga tuli ku musalaani yadde okwogera Sheikh Abdul Samson Daba nti dieno assalamu alaikum wa alaikum assalam la akati mwami mulanzi bw'ojogera ng'oli ku mukola mirimu eyo anaawulira nayo salaamu bannanse kankubulyekuuza jala ki ekimubaako omukono gukutukako Katonda atugamba ekigambo kimu bw'okola ekirungi kiri kugweka kigasa gweka bw'okola ekibi era ekyo kiba kibi kyo Katonda talina kyasalwa bw'obanga okoze ekibi fali nafsi kikyo bw'okola ekibi falaika kiri eri gwe ewa Katonda gwekola bulungi gwere naye bw'obanga oli ku musalaani wekama ng'ogamba la ilaha illallah Muhammad rasulullah a'udhu billahi minash dhalik a'udhu billahi minash dhalik mmaliriza bwe nalese omukulu n'ayogere abantu bamuwulire lwaki yakuwa si Allah yadde sinaleeta yakuwa bubonero bwakwesa kulaga nti yeyakuwa ne Allah bwakozesa bwojje buli nja byogera naye 87 ye Zabbuli nanti kati nja kuwa 87 olunyiri lwa 6 Zabbuli Bayibuli esomesa bweti Mukama alibala ono yakuwa bwali wandiika amawanga nti gundi yazaalirwa omwo kati okumanya nga Katonda waffe yakuwa amanyi n'amawanga kyembadde nga nti ne bw'oyogera olusoga yakuwa aluwulira Allah kyatasobola kubanga yakuwa agenda kuwandiika amawanga ga nti mulanzi wazaalirwa mu Buganda oli Muganda kitegeeza bwali oyogera Oluganda yakuwa yaluwulira kati olwaleero mu busoga eriyo emizigiti gyemmanyi jinja emizigiti miyitirivu yiganga emizigiti miyitirivu bujiri emizigiti miyitirivu kamuli miyitirivu namutumba nze nkola assignment ab'ebusoga bampulira babiraali b'emizigiti egyo bwe babanga Allah alibala amawanga n'awanika nti gundi wali busoga wali Muganda wali muki basobola okwaziina mu lusoga nze mbuuza bubuuza zisa busolo wano mu Buganda omuzigiti gw'ekabira maido musobola okitukoleramu ennaku 2 baziine mu Luganda Allah bw'abanga si wa buwangwa sebo Katonda tetujja kumukola nga bw'olowooza kyekyo kimwagamba ne mugamba la ilaha illallah wa zafiyanu toyogera maliriza n'olunyiri lumu mwami mulanzi saagadde kupakuka olunyiri lumu olusembayo Ezeekeri 21 olunyiri olwasatu lugamba bwe luti kizze mu kiraato kyakyo kubanga mu nsi mu batonderwa era mu nsi mu bazaalirwa mwe ndikusalirira omusango oyo yakuwa amanyi nti bw'oba wazaalirwa wano we tuyimiridde wano we twogerera nga boogera lulimi lwawo yakuwa lwagenda okuteeka ku muntu oyo amusalira omusango nti tewakola kino okusinziira mu lulimi lwo wali wakunsaba wali wakunsinza ng'okozesa olulimi lwo kati mbuuza abasiraamu babanga Allah ye yakuwa basobola okusaba Allah mu lulimi olunnansi nga Bayibuli bwegambye mu nsi mwe wazaalirwa mu kifo mwe watonderwa mwengenda okukusalirira omusango which means nti Katonda ayitibwa yakuwa wonna w'obeera nga wewatonderwa n'akutonderawo kozesa olulimi lwawo omusabe omusinze oyogere naye ajja kukuwulira ekibuuzo ekisembayo mu kino waliwo omusiraamu nga waawano mu Buganda ayinza okusinza Allah ng'ayogera Oluganda oba okwaziina sinakindi n'osaala eswala ng'otunudde Kenya kuba Kenya kiri mu east waffe oba Tanzania mwami mulanzi nyamba mu bino
bano batuyambe okumanya nga yenjawulo eri wakati wa yakuwa ne Allah. Okay. So ono agamba nti Katonda y'omu kifu okusinziira ku byempulidde byensomesezza. Ono amaanyi yatinono zisabusola Ebibuuzo simanyi nga baawukanye ate olina kubuuza oli kati abaawukanye nga ayinatuulira Allah yakuwa atugambisibwamu kiwete tabagase oli abuuza Allah yakuwa awuzisakulisibwamu kati atuyagala ffe tumudiremu agenda alandukana kwaziina nzisa busola agambye nti agambye huwa nakyogedde huwa kakati mwe yakuwa Si musajja. huwa kyokka kyenabagani huwa ate nesena musa naye katonda yamugamba ayi ate babaga yeye kakati kankwate kyasenina musa katonda kyeyamugamba ate kankwate nekurani omulikitaba imami kyengamba bw'abanga Sheikh Amaani agamba Allah si ye yakuwa ono ng'agamba Allah ye yakuwa ngambye huwa Allah nekitegeeza kiki wakati ffe tukyogera huwa Allah kubanga mukimanyi nga yakuwa ffe twakimalekedde ogamba huwa Allah kitegeeza ye yakuwa yakuwa mukyammwe nze nkiriku huwa mwe muli kuyakuwa kati kakubuuza ekibuuzo era yakuwa kati kubuuza kati Allah ye yakuwa nze mbuuza kibuuzo Allah huwa Allah halas kivumule ye Allah anti ekibuuzo kyo yakuwa ye Allah kati bwe yakuwa kyammwe kyabakristaayo kati gwoze kwogera bibyo nga modweta wewali firaaku wewali enjawukana wakati waffe nammwe era bwe nagamba nagamba huwa bwe nayogeze nengamba his excellency tumuyita mu linnya lya huwa negati kati nze katonda nawe niweyita katonda kubanga ndi huwa enjatula y'ekikiraga amaanyi gaakyo kakati yeyise huwa kati mulanzi aganize huwa kubanga enjatula yange eri hi asa mugamba hi omaete nange ndi okola ekintu kino netusirika mbadde nsaba tuweebweko omukisa tutegeere omukulu ono bulungi kubanga tuyinza okutuula mu panera n'omuntu nga kaya tayogere tubadde twagala omuveeko ng'atubuulidde kuba ekibuuzo kyo kyotubuuzamoderator abuuza ekibuuzo ffenna Allah ye yakuwa gw'ogamba otya yakiganye yaganja firaako nedda tofaayo sikusinga kubuuza atwagala kutegeera tofaayo mulumba ye siitaani Allah yakuwa wamma muluma Allah yakuwa atakati obuuza nabulumba tunavulungutamu Yesu lwanakomawo sitaani amayanja erya Allah obanga gamba sitaani wamaanyi okusinga Allah wanyonyodde dda munzije mu migwa wanyonyodde ki wanyonyodde ki wanyonyodde ki nsaba genda wakaya nakigwe tunasula omulangira dakiika ziri ya ttaano dakiika zoweziri ttaano neyanzizza mukama wange mukama mulungi nti leero osaba budde kuggwayo tebujja kakati teweefuula muwuliriza kati ono yeefuula omuwuliriza ng'ate wayigiriza agaba makisi owulidde sooka oleke ssebo tweyanzizza tuwuliriza eyo endaba y'ebintu ebeera naye
oluvannyuma lw'okugwa kw'omuntu ng'amaze okugwa mu ngeri yonna, oba agudde mu ngeri ng'obusiraamu bwe butegeera, oba ng'obulokole, oba obukatuliki, oba ki, square one omuntu yagwa. Omuntu bw'amala okugwa wafunibwawo ebibonerezo ebyaleeta obuzibu, era mu kibonerezo ekyaweebwa Katonda okusangulawo abantu bonna ku nsi n'agamba Nowa zimba eryato. Katonda bw'azimba eryato n'ateekamu abantu abo bwe baavaamu ne baga nti amataba gandijja katwezimbire omunaala ogw'ebbabiri. Ebisangibwa mu Luberebere 11. Bwe bamala okuguzimba Katonda n'alaba nga abantu bano baagala kutuuka n'aleeta kye bayita ennimi. Bw'aleeta ennimi buli omu yavaawo ng'alina engeri y'ebintu bw'abiyita. Era tugenda okukwatiriza nga tufunye Esudodi nga Katonda, nga waliwo Bayaali nga naye Katonda yalina ne bannabbi 140 olumu, ne wajjayo n'abalala Zerubbaberi nga naye ayitibwa Katonda, Tamuzi nga naye ayitibwa Katonda, naye buli ggwanga nga lirina Katonda bwe limuyita. Namufudde Nakayima. Kati n'Abaganda balina Katonda gwe bagamba abeerawa eggulu mu mukono. Kakati Katonda alabikira Ibulayimu ng'amuga nti eri enkola gye mwakola yanvaako, kubanga mu bonna amawanga agakola ki agabeerawo tegazuula Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Katonda yennyini ne yeeyoleka n'ajja eri Ibulayimu n'amugamba va mu nsi ya kitaawo awali okusinza ebifaananyi ojje nange nja kufuula eggwanga eddene, era Katonda oyo n'abeera Katonda wa Ibulayimu. Ibulayimu ng'amugya mu busamize, amugya mu busamize. Amawanga gali ne gasigaza bakatonda baabwe abo abasamize ba Dagoni n'abalala. Kati Katonda wa Isirayiri asangibwa mu kitabo kya Kuva essula 6 olunya olwokubiri ng'erinnya lye lwe lyogerwa naye eri emabega gaabanga makulu. Saara yaggweera nga avudde kye bayita menopause, nga takyasobola kufuna lubuto. Mwana wattu n'amugamba nti bwe lulidde olunaku bwe luti mwaka ogujja ojja kuba ozadde omwana. Saara n'aseka n'amugamba nti osekedde ki? Waliwo ekirema Mukama. Ekibuuzo ekyo we kyatandikira nti ayinza byonna, ayinza byonna. Ekitegeeza yakuwa. Kakati awo gwe gujja okumbulira nti Allah ayinza byonna. Soko kwatireka Sheikh Aman, Allah ayinza byonna. Allah ayinza byonna. Nedda toneyanza. Allah ayinza byonna. Ye oba nedda. Katonda yatonda eggulu n'ensi. Allah ayinza byonna. Mbuuza kati watugambye wano nti kasita oyogera Allah oba otegeeza omuntu ensi yonna ekimanyi oyogera ku Isiraamu n'abakkiririza mu Qur'ani.
kati mbuuza Allah ayinza byonna omutonzi waffe yatutonda ebintu byonna bisobola okujjako ekimutyobola ayina byatayinza ogerako ngaayinza byonna musumba nze sirayogera ayinza okugenda mu ttooyi kyembuuza so kitegeeza ayina byatayinza Allah anti era yesasiteyina tukugambye ebityobola Katonda tabikola gwe tobyogera Katonda tagenda mu ttooyi teyeyamba kati sooka oleke abakola enjagala muzuukuke gwe mulangira ogamba nti gwe tofuula samoni yange topiki bakubuulira kibuuzo Katonda tabikola basi vaayo kakati va mu samoni yange mulangira katono nnyo so Allah obutagenda mu ttooyi yeewala kweyamba kitegeeza Allah yeeyamba obuuziza ekibuuzo kirungi ndamu ekibuuzo kirungi bannaye obudde bugenda olwoseeka bw'ogamba nti Allah bw'ogamba nti Allah tagenda mu ttooyi obanga mufudde omu ekibuuzo ekyo nze ekibuuza abakristaayo bwe mutugamba nti Katonda byonna abikola n'ebyobunyomoofu Katonda amweyamba mukayu kyeba musooka okunziramu kubanga okweyamba kibamu ebyo bingi ate oba mutadde ku ddaala lyabwe bwetugamba nti Katonda ayamba akola byonna nze ndi musajja ewaka nga taata w'abaana era nyina obuyinza era buli kimu kyonna nyina obuyinza obukikola mu maka gange naye siyinza kwebaka ku muwala wange naye ng'oyinza nkugambye olowooza nti amaanyi kalina obuyinza nga amaanyi kalina obuyinza olowooza nsobola okukikola naye oyinza nze njagala omusumba ogwo ogambe nti Katonda waffe engeri gyali omuyinza wa byonna agenda mu kayu era nga bwe yazaala yeegadanga omukazi byogere okuzaala kya bunyomoofu okuzaala omusumba ono abuuziza bulungi nze amaanyi omuntu okuzaala tekinyoma kuba osika akafaananyi kubanga ekyo kibaga mukibuuzaako puroguramu emu nga tugenda mwabagamba Katonda asobola okuzaala oli musumba ono wakyali mu Uganda ono mukatuliki ono museveniside kumwe wabanga Katonda ayinza byonna kuliko ayinza okutugamba Katonda waba ayinza byonna mukazi weyoono kati sooka oleka okukyusa ebikola byonna ebyobunyomufu moderator Katonda tabikola tagenda mu ttooyi Allah ye bw'alaba ekikolwa ekyokuzaala Allah ye alaba nga kityoboola kimutyoboola Katonda yatonda eggulu n'ensi ayina obuyinza ku buli kintu kyonna naye ebyobunyomoofu tabikola okugenda mu ttooyi okuzaala okufa okitegedde okwebaka n'omukazi ebyo tabikola Katonda tazaala tafa olaba alina obuyinza tazaala abadan bakutidde obudde bwo katumaleyo neyanziza lwakuba nti omusajja ayingidde mu samoni yange naye kyenjagala okukutegeeza nti Katonda ono alabikira Ibulayimu nadda ku Isaaka ne Yakobo n'afuuka Katonda w'eggwanga lya Isirayiri. Bw'amala okubeera eggwanga lya Isirayiri waliwo Katonda w'eggwanga eddala amawanga agaliitulula. N'olwekyo kyemmanyiiko mu bumanyi bwange Allah Katonda w'Abawarabu yakuwa Katonda wa Isirayiri. Tujja kutandikira meseji zammwe nzifunye wano tujja zisoma nga tukomyewo. Sheeke mazza atubuulira oba Allah azaala bw'aba tazaala ate lwaki agamba ye yakuwa. Oyo Allah oyo musajja yazaalibwa nga si musiraamu amini nga si mukomole ani yamukomola era kitaawe yaani ateeka taata yafa omusajja Allah tabeera mu latrini
n'ebiriyo tabimanyi. Omuntu bw'ayendera kitegeeza mu latrini taliko musango kubanga Allah tabeerayo. Tosituka mu ntebe, akantu kaffe kakyali. Sheeka beera ne discipline. Oyagala kugenda kulwanirako Allah. Akutaasa Allah. Yatandikirawo ku Sunday.